ebya Easter tukyali mu ggandalo lya Easter era tugenda kutambula mpola mpola casually mpola mpola freestyle mpola mpola lunaku lwa balaza sabiti etandise bulungi nnyo tubaza mu sabiti empya naye nga erimu era bya kutambula mpola mpola eggwanga lyonna likyali mu somba mood ey'okuviibwako abadde Archbishop w'essaza ekkulu erya Kampala mu ekereziya omugenzi Dr. Sprian Zitolwanga enteekateeka ekereziya zifulumizza lunaku olwajjo ayinza okuziikibwa lunaku olwokuna singa tewaabeewo nkyukakyuka yonna olunaku olwaleero omulambo gukyaliyo mu ggwanika emulago bakyamwekebejja bakyakola autopsy yonna n'okuzuula eddala ki kiyinza okuba nga kyanviriddeko omugenzi ono okuba nga afiiridde mu buliri ku lunaku olw'omukaaga ku lunaku olwokutaano yatambuza ekkubo ly'omusalaba ne bannaddiini abalala nga mulamu bulungi ate olw'omukaaga muli ne gasaasaana nga yali afiiridde mu buliri olunaku olw'enkya ku lwokubiri omulambo gujja kugibwayo butereevu gutwalibwe ekyabakadde eyo gyasibuka era gye yazaalibwa gye yakulira gye yasomera n'okulabika nti ate nabo gujja kusulayo ku lunaku olwokubiri ate olwokusatu gukere guveeyo gujje ku lutikko wano erubaga wajja kubaawo okusaba naye nga leero ku bbalaza bagenda kusooka n'okusaba ku ssaawa 4 wano ku lutikko erubaga naye ng'omulambo tegujja kubeerawo nga bwe nkugambye nti olwokubiri enkya gujja kugibwayo ate mu mortuary wali gutwalibwe ewaabwe ekyabakadde gye gujja okugibwa ku lwokusatu gukomezebwewo eno erubaga abantu okubakerisa evvannyuma ku makya mu misa ey'okumakya ku ssaawa 4 ate era ne ku lunaku olwokuna wajja kubaayo okumusabira then emisana awumuzibwe awo wennyini erubaga awo waliwo metropolitan area awo we baziika abakungu watabe kinakyukamu kyonna oba oli awo singa wanayo obwire ey'enjawulo wayinza okubaawo enkyukakyuka naye nga okusinziira ku tentative program eyaweereddwa bannaffe episcopal conference chairperson bwatu yatugambye nti enteekateeka bwe zitambula nze Muhammad Wamala tugenda kutambula mpola mpola olwaleero kugamba tukyali mu ggandalo lya Easter naye nga eggwanga lya Uganda lyonna likyali mu nyiike n'ekiyongobero ekyokuviibwako Archbishop oyo bingi byatambudde okusinza kwatambudde bulungi masinza ag'enjawulo lunaku olwajjo naye ng'era embeera yabadde ya kiyongobera awasingira ddala kubanga nga bannaffe ab'erubaga yabadde ateekeddwa okubanga ayimba emmisa eyo naye ate tekyasobose naye tujja kutambula mpola mpola life has to go on mu mbeera yonna yonna oba bitya obulamu bukyagenda mu maaso kakwase munanga kulamuseeko tugenda kutambula mpola mpola nga bwe gambye embeera ya freestyle so kulamuseeko abalabi abasolo tv tulabe ate tugenda okuba nga tutambula enkya ya leero weewaawo nange ngatta eddoboozi lyange ku lya munnange okwongera okusaasira ekereziya katolika okutwaliza awamu eryo ddibu ly'amaanyi naye mukama katonda tusaba abanyiga emitima mukama katonda abayiseewo ate mukama katonda abongereyo nate mu lugendo emboozi yabadde si nnungi eyo mawulire gabadde gamalamu amaanyi gakwasa ennaku gakwasa enyiike naye mukama katonda yamanyi byonna yalina enteekateeka buli kimu kyonna kyonna kibeerawo olw'okwagala kwe so n'olwekyo twongera okubasabira mukama katonda abanywezi mukama katonda abagumye ate ab'eŋŋanda nammwe mukama katonda abatunulemu mu mbeera ey'enjawulo sobole okubanga ate obulamu mugenda maaso n'okubanga bwe mutyo mu butambuza kitalo nnyo kitalo ddala era nga tugamba nti mukama katonda ayongere okubanga ate abaluŋŋamya butya bwe musobola okutambuza kaakati obulamu olunaku lwa bbalaza ennaku z'omwezi ziri 5 Easter Monday olunaku lwegulo yabadde Easter Sunday naye abamu balinga abatagitegeddeko nayadde nja kubuulira ebyabadde mu kibuga wayiseemu naye ng'abasuubuzi bo bagenda mu maaso n'okubanga bakakalabya ebyabwe katunyo kasobola tulengereyo emboozi emu wano tujja kudda mpola mpola tulengere Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti w'eggwanga erya Uganda yaweereza obubaka obw'amazuukira n'okwongera okusaba bannayuganda okulwana olutalo olutassa wansi mundu mu kirwadde ekya COVID-19 katutwala emboozi eyo pulezidenti ng'awa obubaka bwe obw'amazuukira tudde tubeeko kitwongera okwogerako. The resurrection of Jesus is the most important event of the Christian faith. It is a chance to celebrate the power of love conquering death and hope overcoming despair.
The life and teachings of Jesus have inspired people throughout the ages to strive for a better world and a more meaningful life. This is yet another Easter we are celebrating in a somber mood, but this time with optimism because of the availability of the vaccine against the deadly coronavirus. We thank God for this advancement in science and medicine. A number of Ugandans have received the first dose of the vaccine, and it is free of charge. The government is committed to ensuring that all Ugandans are safe and in good health. However, you should not throw aside the precautions and guidelines that have been in place. I implore you to remain vigilant and safe by observing all the health guidelines. Countries around the world are reporting new strains of the virus. The other time when I spoke, I told you of the South African variant, which doesn't stop you from getting infected with, which will infect you even if you have taken the vaccine, the AstraZeneca, the one we have just taken. The only difference is that, according to what they are saying, is that you will not be very sick and you will not die, but you can infect others. I now saw some information saying that the Pfizer vaccine, the one of the Americans, can stop even the South African variant. However, the problem is that Pfizer is very complicated. It needs a lot of refrigeration, which we don't have here. I congratulate you all upon going through the Lent period, and I encourage you to continue upholding the life of holiness, as well as working hard for the prosperity of your families and the nation. I pray that the Jesus and power of the resurrection of our Lord Jesus Christ prevail in our hearts during this Easter session. The First Lady, Mama Janet, and myself, we wish you a happy Easter celebrations. Yes, bwatyo omukulembeze gw'abagenzi maaso kubanga aweereza obubaka bwe yagende ku nsonga nnyingi nnyo eggwanga lya Uganda twagenza okutuuka mu East eno waakiri nga waliwoko embeera ate ey'enjawulo okusinziira ku mwaka ate ogwa 2020 twagigenda mu Easter nga tewali wadde akkirizibwa okutambula era abantu abasinga baali waabwe. Easter eno abantu abasinga batambudde baasuubudde ebintu byabwe baguze ebyokulya era twasobodde okutambulako ekiro nga waakiri olaba abantu waliwo embeera okwawukanako n'omwaka ogwaggwa watambulidde waggulu olunaku lwajjo ng'ogenda maaso okulaba abantu endigidala ebadigizeemu abamu batambudde okukeesa obudde awamu ebibaala byadde bisuze nga bigule wadde tebinaba kukkirizibwa kuggula bonna bonna naye amabaala gye twayiseeko mu bitundu eby'enjawulo ng'oyinza ogamba nti tewali na mbeera yonna ya kafyu oba embeera eya COVID-19 nga galinga bonna abeggula ne bava mu muggalo gw'otambuliddewa lunaku olwajjo era Easter yaweddeko etya?
Easter yawedde bulungi twebaza Mukama okusookera ddala njagala kulisaayo bonna abasooseeko mu masinzizo ag'enjawulo okwebaza omutonzi okumutendereza okumugulumiza n'ebirala ebikirako awo ensonga ez'enjawulo ze mulina omanyi waliyo abamu nga bo batonyeza nnaku nkulu Easter ngenze ku church Christmas ngenze ku church nga wezibanga seezo talina gy'alaga naye okutwaliza awamu sooka okuba kulisaayo n'okwebaza oba oliawo abantu ababeereddewo bannaabwe mu mbeera eno gye tulimu ey'okusoomoozebwa ng'oba oliawo okujaguza si kweko gwe kwewabadde osuubira naye n'obeererawo munno akatono ke mwabadde nako ne mukalya ate ne musigaza emirembe olunaku lweggulo okutwaliza awamu Easter nayagadde nnyo gitunuulire nga ndi wakati mu kibuga Kampala nga neekubidde ku sayidi y'abasuubuzi oludda lw'abasuubuzi omanyi okuva COVID-19 bwe yatukuba abantu baneno bayitambulamu obw'enjawulo obw'okusoomoozebwa akatale bakkirizibwa okukola ku Sande naye olunaku lw'eggulo ng'oyinza okugamba nti oba oliawo tewaliwo olunaku lukulu lwa kujaguza olwa Easter abatembeeyi nga bulijjo emaali yaabwe bagisuubudde bulungi nnyo bagireese era baabadde buli wamu mu kibuga Kampala nga balinganga abatamanyi nakumanya nti luno lunaku lukulu wabula waliyoko abatonotono abafunye kasente kubanga ate basuubuzi bannaabwe bebazenga okusuubula n'okutwaliza awamu bino ebyokugamba nti simanyi onazze kugula kati bya Easter byakola ki ensonga bwe zityo zaabadde ntono nnyo ekiraga nti kaakati ensimbi zeeyongedde okuba nga zikendera mu nsawo z'abantu sekinnoomu abantu bagenda kaakati sente zibabula kubanga nga bw'otunuulira abasinzenga okuba n'emaali empitirivu nga bagamba nti bali bagisuubula sabbiiti eri nga basuubira abantu banene okubanga bagenda kugisomba mu nnaku ezo mu ngeri ya excitement akabuguumirira ako ekitaabaddewo kati bakomekereza nga ate bali mu kusuubuza abasuubuzi bannaabwe nti mbufunza abasuubuzi bonna olunaku lw'eggulo bo Easter tebagitegedde bulungi oba oliawo naye nga ekyababadde ku mutwe naye nga bulijjo era bo basigala batambuza ebintu byabwe batunda mu mbeera yonna gye baba bafunye kuba ojjukira nti ne Christmas bwebanga etambudde bwetyo abantu abasinga bagula bye baguze ne bagula enkoko ne bagula biki kati abasigadde ate batunda ku olwo lwennyini omuntu atya okugula ku bbeeyi ennene agula ku olwo lwennyini kubanga ono beera bimusaze ng'ateekeddwa okubanga waakiri ajjayo ka capital ke keyakozesezza okubanga agula ebintu ebyo so abantu abasinga ddala bakozesa omukisa ogwo ne bagamba kabagule ku ssaawa esembayo era ne babaako akantu ak'enjawulo ke bafuna tugamba nti weewaawo ataatunze jjo ate oyinza okugenda maaso n'ozzayo olwaleero tukyali mu Easter Monday likyali gandaalo era abantu abasinga bakyali waka bakyawumudde bajja kubanga bakomawo olunaku olw'enkya n'abamasomero abaana be bakkiriza okubanga bagenda okulya Easter bajja kukomawo nabo olunaku olw'enkya zinabadde wa mukadde era yakutumidde naŋŋamba omukyala oyo mundabire era obaka maama mbutuusizza omukyala mugambye nga bwe waŋŋambye mugambe mama neyanziza nnyo neyanzeege webale kubanga wantumidde obubaka ng'obwo ku lunaku olwabadde olukulu olwo naye era nange nasobodde okutuukako ewa mukadde omanyi kawala kange nakazaala ku Easter bambi Easter Sunday ey'omwaka guli yadde birthday awo nonya kumbala myaka so yabadde birthday era ensonga ozisa mu bwangu ndowooza kakeeki twakaleese naye anyhow bwetyo bwe twatambudde Easter bingi byatambudde kyokuba nti waliyo abantu abeenyigidde mu kugula yesterday ndowooza kiyinza okuba nga kifaanaganako ne alipoota zino ezikolebwa bulijjo ne bagamba nti buli munnayuganda asobola okukola ki okusevinga oba oliawo akakadde kalamba ak'ensimbi nga tewali kyakoze eki nga kali awo ko tekalina kye kaliko nti mbufunze babeera bagasse ssente z'abangi ne bagenda nga bazigabira buli omu ne bagamba nti okusinziira ku bizibu ebiriwo dimandi kaakati munnange zino eno ze ziba zikoze eki ze ziba zifisseewo naye okutwaliza awamu tukkirize nti ekyabaddewo olunaku lw'eggulo oba oliawo n'ekinaabeerawo olunaku olwaleero okusinziira ku nneekya y'abannayuganda engeri gye bajaguzaamu ennaku zinene enkulu wakyaliwo ekibulamu waliwo ekibulamu ekyabakulembeze baffe kye balina okukolako banoonyereze balabe kiki kyennyini ekireetera abantu okulaba ennaku enkulu ne babanga abatazirabye kubanga era wakiri omuntu omusanyufu omuntu alinawo kokaalinawo omulabira ku nnaku zino kati bano abagenze mu mabbalaani yabaguddewo ataani yabaggulawo alipoota wagiraba ng'eraga nti ne mu biseera eby'omuggalo omwenge gwatunda okusinga nga eggwanga ligule bulungi Uganda ebadde ekyakwata akati mu kunywa omwenge bagamba nti omuntu omu anywa ekimotoka ky'amafuta
alipoota ekyasembyeyo bannange eraga nti tuli ekimotoka ky'amafuta okimanyi kino ekitambula nti omuntu omu omwaka omwenge gwanyule bagubalamu anywa ekimotoka ky'amafuta Uganda kati nange naawe average abanywa saabatanyo naye kati eriyanywa ogwajjajjaawe n'anywa ogwani kati bw'obalamu average Uganda nokulaka nti tukwata ekifo ekyo olaba nti Uganda erakinga bintu ate ebitali birungi nnyo nti erinnya lyaffe ligenda mu bintu ebitali birungi ffe tusinga okulya enguzi ffe tusinga okunywa omwenge naye nga bwetugenda ate mu bintu ebirala ebiyamba omuntu wa bulijjo tetukola bulungi so kati okyo si kirungi okulaka nti tubeera tuli batugamba nti ab'emyenge bakyusa business kati bakola gundi sanitizer n'ezidisi abyo byababivaako gwe weebuuza ebimotoka bwebirengera nga bitambuza kureeti bwaba buyiyo bagulazeemu buzibankalu nga baziza mu store nga zivuddewo okugenda mu gye bazijje mu mabaala ge baggalawo naye embeera eyo kugamba Uganda bondowooza ate basaasira sincerely ffe tugamba nti buli mulimu gugulewo buli mugugulewo kati omuntu ye yeekube mu kifuba akole kyayagala ajja kugenda aguvaako mpolampola kubanga nabo bennyini abantu abatunda amabaala bakola buli kimu balina survival gye beetaaga balina dependence balina abantu abadependingako covid yabakuba n'akuba buli sekita yonna tugamba nti buli sekita yonna ebeerenga eggulawo mu mbeera eyokulabika nti ate abantu bagobere bugobereza ebiragiro ebya covid-19 naye abasomesa bwe baakubwa omuggalo abamu bakyusa bizinensi ne batandika okuba amatoffaali tobalaba abandi ne batandika okulunda waliwo betwalabanga batembeya n'amagi kakati banene b'abantu bo ng'oggyeko ekyokuba nti demand kubanga abantu abamu balowooza nti essanyu balijja mu mwenge kakati tutunulidde omuntu ono mwennyini bbaala ono talina kintu kirala kyasobola kukola nga nakyo kisobola okuvaamu ssente n'abamutetenkanya nga bannaffe abasomesa bwe baakola ng'oggyeko ekyokuba nti bannayuganda nti omwenge endongo byebimu ku bye balowooza ng'ebisobola okukola ki okubassaako akamwenyumwenyu ku matama bano bo tebasobola kwadigastinga ab'amabaala oba oliawo badijasitinga abamu ne bigaana waliwo omuntu nga ye asigala akola undercover kuba kati eriyo omu akola emirimu ekyo naye nga teyasalwa wadde nti yatundanga sitooku gye yatundanga gye yasigala nga atunda under concealment oba undercover kati nga yeetaaga just kumuggula buguzi abeere ng'akola nga talina nnyo obukwakkulizo bw'amaanyi kati covid nga bwali nti abamu baafuna mu disguise eno abala baafunamu ekisinga ate noga lyagamba nti omukola gusigalewo paka nga yakifunamu nnyo wadde nga basinga ate twanyigirizibwa nnyo mu mbeera ey'omuggalo kyetusabira kubeera nga kikomawo teri muntu ayinza kusabirira muggalo okubeera nga gudda mu ggwanga erya Uganda wadde nga batuga nti ate variant enkambwe okuva mu South Africa okuva wa zirabika nga zayingiddewo ate ekintu ekiyinza okutuusa mu kabeera oba mu mbeera enzibu kisoboka singa kigaana Kenya bazzeeyo mu bitundu ebimu byazzeeyo bw'ogenda e Nakuru ebitanda byajjudde waliwo omusajja yabadde avuga special hire nga avuga taxi zino ezikola ez'okupangisa yanyumiza emboozi ng'agamba nti kyasigale kimuhontinga bamupangisiza okujja okukima omulwadde owa covid naye omukyala yafiiriddwa bbaawe mu mbeera ey'emmotoka yennyini nga bwe batuuka babagamba nti ICU eweddeyo naye katunyo katusuke tuwummulemu katono bwe tudda tugendagendako ate bweru w'eggwanga tujja kuvaawo mpolampola tulaba ate nga twogera ku nsonga eziri mu mawulire olwayo katugende kumukuwummula tukomawo katono nnyo tovaawo mulabi wa Soul TV bannamawulire abaayo naye basobodde okuba nga wandiika ku nsonga ez'enjawulo ezitambula mu nsi yonna eggwere tugenda okusooka nalyo ly'omukulembeze eggwanga erya Argentina munaffe Alberto Fernandez yafunye ekirwadde ekya covid-19 olengera nti kati covid agenza kakkana tekikyali nnyo kutiisa kw'amaanyi okwaliwo wali mu kusooka bannaffe ba Boris lwe basooka okukwatibwa covid bannaffe ba Trump lwe bakwatibwa covid balaba nga embeera yali nzibu nnyo naye kati ono wa Argentina kyasaasaanyeemuko naye nga manyi nti ajja kuwona tekiringa nti omuntu bwe yakwatibwa nga covid ng'embeera ya bunkenke nnyo yakutya naye ono musajja mukulu Alberto Fernandez ekirwadde ekya covid-19 kyamukwata olw'omukaaga mule gasaasaanyeemu kaawo naye bagambye nti yagenda okusooka okuba nga agema mu ggwanga eryabwe erya Argentina yasooka n'afuna vaccine ndowooza eya Russia Sputnik anti bwe baba bakugema tebasooka kubuuza nti oba oli mulwadde oba toli mulwadde kubanga kigambibwa nti yasooka n'agemwako kati kikulaga ne obeera ogemeddwa covid akukwata nga toli mugeme kati ono omusajja mukulu bamugemako vaccine eya Russia eya Sputnik
kati ate ekirwadde kyamukutte bamaanyi naye munaye omubiri gwegwo system ye reactinga mu mbeera yonna kino kikulaga nti kakati tetugenda maaso kweja abaata gwagemeddwa togenda maaso kubanga ate togoberera SOPs endala kiraga nti wadde ogemeddwa singa ogenda maaso n'oteefaako osobola okukwatibwa ekirwadde naye nga yagambye nti tayisibwa bubi era agamba obulamu bujja kubeera nga butambula bulungi olengera ne munnaffe bwe yakwatibwa Odinga eno mu ggwanga erya Kenya naye yabeera laga nti ngenzeko mu isolation wano embeera ejja kubeera nga eterera bulungi era naawona nassuuka n'addamu okubanga atambuza emirimu gy'eggwanga. Bali abasooka okukwatibwanga ekirwadde kya COVID kino jjukira nti vaccine yali tennaba kubanga eggibwako ngalo nga oba oliawo ne treatment ekyali yakutetekani kati nga balina kugezesa balabe emikisa gyo omubiri gwo guli lake to what extent naye kakati ekyokuba nti wakiri abantu balaba nti waliwo development etuukiddwako naddala ku side y'abana science no kyekigenze nga kikakkanya kakati worries obweraliikirivu obwo okusosola abantu uli eri nga bateebereza buteebereza nti gundi omulwadde wa COVID-19 ali awo ekyalo kyonna kyonna nekikola nekisenguka. Wali mu ggwanga lya Uganda waliwo omukyala babajja Kayunga eyo cases zasookera ddala abantu okukwatibwa COVID naye bajja ku kyalo ambulance ezo zajjanga okukima abalwadde ba COVID n'okutuuka olwaliro trauma gye yasigaza nti n'ekyalo kikyamusosola abantu badduka ku kyalo kukiggwako obugwe olwokubanga baali bakimyeyo omulwadde owa COVID-19. Yasookera ddala case naye yalinganga ali awo nga yeesalira omusango kale singa saagenda naye ate kakati nga wokoma weno mu community abantu ba bulijjo kiki ekyamututteyo amasimu gabadde agenti yali agula housing bakutunuuliranga yeggwe kanaaluzaala akalusomba kyekigambe sincere n'abasobozi bannyini bakasiita bonna bonna bamulangira omulugume gwa ssente yali ayagala ki ebiseera ebyo agency immediacy eyagundi yali yeetagisa ekiseera ekyo twali twetaaga kawunga twali twetaaga bijanjaalo tewali bwetaavu bwa kugenda kugula housing z'amasimu naye musajja mukulu ono wadde yagemeddwa naye kikulaga nti omuntu asobola okugenda maaso n'akwatibwa ekirwadde so kati okwegema oba okugema sigundi si garanti togenda kukwatibwa kirwadde. Yes. Saba minister n'avaayo n'alajana naddala abakadde baali batandise okubanga bo bamala gakambula nteekateekayo okugema yakatandika nga baneno be bagemye bo kakati tebakyafaayo bakola ki batambula begatta mu bannaabwe ne baleka bavaayo ne statement eyo nti eddagala erigema terimonya wabula liyambako omubiri gwo okufuna maanyi kwongera kulwana singa oba okoze ki oba olumbiddwa ekirwadde kya kanooza eno egenda kubeera message nnungi nnyo eri abantu nti ono mukulembeze wa ggwanga ate eri amaanyi erya Argentina nti yagemeddwa naye yazemu n'akwatibwa ki ekya COVID-19 kikulaga nti okugema kwongera maanyi omubiri gusobole okwerwanako kitegeeza nti wadde akwaddwa COVID-19 naye vaccine eno bw'enaaba esanze akawuka kagisanze mu mubiri egenda kusobola okulabika tajja kubwa civility tejja kubeera y'amaanyi esanga virus endala munda kati eno eri munda eraba eringa omupira kati bubeera busajja buli omu nga busirikale bugamba kati ekiganda omuganda n'omusaami bwe basangagana omuganda nasobola okuba nga awangula omusaami kati awo vaccine nebeera nga esobola okuyambako omuntu oyo naye anyhow lyeggulu erifulumidde mu ggwanga ery'abannaffe Argentina omukulembeze w'eggwanga oyo Alberto Fernandez twongere okubanga tumusabira alabike nga ayita mu mbeera eyo yagemwa n'eddagala ery'abannaffe abarasha naye ate ekirwadde kyazzeemu ne kimukwata ekya COVID. Emboozi eri mu lupapula olwa Guardian ekwatagana ku ggwanga erya Bungereza bwe batyo bawandiise ku nsonga ey'okukabasanyizibwa kw'abaana abali mu masomero bakoze alipoota ey'enjawulo okulaba okukabasanya abaana bano kikosa abaana bokka oba n'abasomesa ababeera babasomesa. Alipoota evaayo ekoleddwa ekitongole ekigatta abasomesa Bungereza bwetyo eraganga abasomesa bwe bakyasinze okubanga be bakosebwa singa abaana banene babeera bakabasanyizibwa. Bagamba nti abaana ngaabo nga bo balina obuvune obubatuusibwako naye ate bwe kijja mu kubasomesa kibatawaanya mu mbeera okusookera ddala ey'obuzadde mu mbeera ey'okubiri okuba nti bakugwa ekimala naye nga tebakoze kimala kubanga bagenda mu maaso n'okubanga bakuuma abaana oba nga bakugira abamu ku bannaabwe ab'effujjo singa okukabasanya kunene okuba kuvudde mu bo bokka na bokka
so kakati abadde nga balowooza nti ensonga zinene ez'okukabasanya abaana tezikwata ku basomesa alipoota bwetyo bweraga nti okusingira ddala femero be bakyala okusingira ddala abakyala be bakyasinze mbu okukosebwa ng'embeera neetuuseewo kubanga ate bo mbu babeera balinamu omutima guli eri ogwaki ogw'obwamaama. Kakati bawanjagidde gavumenti eya Bungereza okubaako nekyekola ku nsonga ey'okukabasanyizibwa kw'abaana mu masomero nti eno eyinza okuba nga evayisi ey'okubiri ng'ovudde ku busosoze kakati ate bwe tudda mu kukabasanya abaana ekyo nakyo kiba kirala ekisobola okubakoseza ddala mu nkula yaabwe ate saako n'abasomesa oba oliawo okubajja mu mbeera zaabwe eza bulijjo. Bwe tugenda mu lupapula olwa Guardian lufuna mu ggwanga erya Bungereza luwanise n'ogamba nti okutandika n'olwokutaano olwa sabbiiti eno yennyini eggwanga ekitundu ekya England bagenda kukeberanga abantu emirundi 2 buli wiiki. Mu kino bakikoze batya balinayo kiti ze bazudde ng'omuntu asobola okwekebera n'afuna result mu ddakiika 3 bagise lateral flow kit ekebera omuntu asobola okwekebera yekka zigenda kugabibwa bwereere mu testing sites ezigenda maaso okukebera abantu pharmacies ez'enjawulo ng'omuntu agenda bugenzi n'afuna kit eyo n'asobola okwekebera. Enteekateeka eyo bw'etuuka wano sente ezo bazongere mu malwaliro agali okumpi tukole ki tugendeyo batukebere nga nsinzirira ku ki kantandike ne bukitsi buno obukebera pregnancy okimanyi nti abaana abobuwala babugula naye ne butabakolera enkwata enkozesa yaabwo process agenda otuuka okakozesa ng'olwedde kali ki contaminated kitegeeza nti anti akukusa akateeka mu temperature etakkirizibwa akakukusa akakubako bina akakola biki ekisingira ddala obukulu kafiira wali ku nkozesa yaako tamanyi bagamba nnyika mu kitundu ya asulamu busuuzi ng'asula kakati ekyokubiri ye nteekateeka y'okwekebeza akawuka ka mukenenya wano mu Uganda. How effective has it been? Anti kakati eyo yo baali bakyakola roll out. Kakati ekirwadde kya okebera mukenenya. Mukenenya yendowooza yeetaaga counseling. Si bantu bangi nti asobola okugenda ne byazudde. Singa yeekebera ye ng'omuntu n'azuula nti embeera alina akawuka akaleeta mukenenya. Bangi basobola obutagenda maaso kukkiriza abeera mu dinayi eyo nakkiriza nti oba kituufu oba si kituufu ati kyebagamba nti genda for confirmatory oddemu weekebeze okakasa ddala byogenza okubanga byokebedde okusooka. Naye bano bannaffe bakireese olw'embeera nti Ssaabaminisita munnaffe Boris Johnson ateekateeka okusinkana executive etwala essaza erya England okwongera okulaba engeri gy'abagenda okuizingamu omuggalo okutawuluzaamuko omuggalo kubanga waddewo ebitundu 9 essential amaduuka agateetaagisa nnyo amasomero agabadde gakyali awaka naye kati bakitaddewo okulabika nti agenda okutuuka okugjayo nga waakiri bw'omanya nti olina keesi eyo bwetyo obaako management bamanya nti ono keesi yeetaaga okwongerayo yeetaaga further management oba ono asobola okuba nga alabirirwa okusinziira awaka. So kyebagadde okulabika nti bataddewo okutandika nga 9 beekebeza emirundi 2 buli wiiki kitegeeza bwe bakkebeza olwaleero noba nga tozuddemu kantu atuddamu ne bakkebeza nga wayiseewo kubanga olaba cost of testing wane ewaffe mu Uganda esente ezo nyingi naye bano basazeewo bagaa nti bukiiti buno kababugabire bwereere ogenda bugenzi kati nga wane ewaffe bakeberera wanti mulago ng'ogenda nga bakkebera ng'oddayo mulundi ogwokubiri osobola n'okukagula n'okatwala ewuwo kakati munnange bano bakolamu bebeeri London sibeene waffe osanga ne waffe kinaatuuka twalengera bannaffe oli abakola gundi test kit etwaliza ati amangu abemakerere bagikola luli yatandise okukola roll out era ejja kugenda ku market bagamba singa enatandika okutundibwa kajja bakagula siringi nga 10,000. So olaba nti wake ziba si nyingi okusinziira ku muyi w'omusolo kagula 10,000 bwe bakugamba kukeberera sente mmeka bw'ogenda gwayagala okugenda okukebera obukebezi bane luno olutalo lwa gavumenti olwa COVID-19 fe abantu ba bulijjo weetuli okusapootinga naye tukkirize nti lwa gavumenti lwaki ngamba bwenti vaccine tebagiguza muntu nga sekinoomu ne bw'oba oyagala mwekolemu omulimu awo gavumenti yamwekoleki tebakiikirire kakati kitegeeza nti gavumenti eno yekoze ki yekutta omumuli yeyina okugenda etakula enoonya essente eziriwo ezigenda okukozesebwa mu kugema ezigenda okukozesebwa mu kugula masks n'ebirala ebiringa ebyo nti be balina okulobinga ffe tujja tutambulira mabega bwe tuti so kakati bwe kibanga Makerere University yaffe evuddeyo neteekateeka ng'eyo gavumenti yeyina okukiteekamu ssente
omuntu obo buke anti kakati ate ebintu bye twagala okujjako omusolo temukkiriza kuwa OTT twalese omusolo omulala proposal eya data mwagiganye bubadde busente butono nnyo buswazi anti botunulira tax proposals ezaleetedwa zonna mwakubye enduulu ziraga nti zigenda tukamula kakati bunene lutalo tubayamba anti kakati nabagamba nti ate economy ekubiddwa nnyo ati twetaaga okufuna akasente wamala tubereko serious Government singa yeteekawo ensiisira ez'okukebera COVID-19 omanyi sente zesobola okukozesa ku facilitating abasawo abagenda okukebera naye no kakati olaba ndowooza vaccine kyateredde bulungi alesi bw'ogenda mu ddwaliro lyonna amalwaliro ge baataddewo kubanga bagemeramu abantu n'obanyonyola bulungi ng'oli mu kategori ez'abantu abo bakukkiriza era ne bakugema akayisaako ne bakakkuba bw'oba oli w'amawulire bw'oba oli mukadde bw'oba ng'oli mu kategori ezo n'obanyonyola bulungi ebikwatako ogenda maaso ne bagenda ndowooza kijja kutambula bulungi oba oli awo kijja kutuira gye bujjako eyo wakiri kubatunulira gundi batunulire ebifo ebyo ebyenjawulo abantu abayambi wakiri kintu kitambule bulungi atabo abasibe si bantu bankizo kubanga botunulira engeri obuduukulu bwaffe gye bubeera piled n'abantu omuntu ali muli munda abasibe bamu ku bandi be bandisoso considering abo balina space sebati bali nkumujjuza anyhow katweyongereyo amawulire ag'ebweru eggwanga bonnaffe waddewo ensonga mujjukira train eyo eyakola akabenje ku lunaku olwokutaano netta abantu 50 kyaddaaki eyali nannyini kimotoka ekyavuddeyo ne yeetonda n'agamba nti he felt deep remorse bw'agambye nti yeekola ensobi train eyo neesanga ekimotoka kye nga kikyali ku luguudo awo kyasilidinga ne kiyingirira ate oluguudo olw'eggaali y'omukka okugenda okukakananga abantu 5 bafudde n'abantu abalala 12 ne bagenda n'ebisago eby'amaanyi omusajja oyo bamwita Lee Hishanga emyaka 49 yagenze maaso n'agamba nti yeetonda naye nga bakyagenda maaso ba prosecutors okulaka nti baagala okumugulako emisango egy'enjawulo naye akkiriza n'agamba nti ensobi yagikola ku construction company eyo yali alina oluguudo lwe bagenda maaso kyakimotoka nga kigenze kusomba bintu bikozesebwa eggaali y'omuka eyo eyakola akabenje mu ggwanga erya Taiwan yali eva mu kibuga ekikulu Taipei ng'egenda ate mu kibuga Taitung ogenda abantu baali bagenda mu holiday kyali kijjudde nnyo bantu nga 15 balanga bayimbidde n'obuyimirizi ne kigenda kikola akabenje akaasookera ddala kati okirengera ekimotoka kati eri eggaali y'omuka n'ebigundi byonna bi carriage ebyali bisookeddeko ddala kubanga CCTV camera ezaali mu carriage esooka yalaga nti obuzibu bwava ku kimotoka kino ekyali kisimbye okumpi kubanga mita zaali ntono nnyo nga tasobola kukijjawo kati baagala okunoonyereza kyamulema kusiba oba kyali kirimu akazibu kyonga kyo ekimotoka nti mekanikale kyali mu mbeera nnungi nnyo ate nga yali y'omukali ekituuseeko ng'ate nayo yali edduka ku sipiidi ya yiriyiri kati yeetonze n'agamba nti asaasira ab'eŋŋanda 50 abaafiira mu mbeera eno n'200 abaavaawo n'ebisago eby'amaanyi naye ng'okunoonyereza kukyagenda maaso okuzuula ddala kizibu ki ekyali ku kimotoka ekyo ekyaviirako embeera eyo kitalo nnyo twongera okubasaasira bannaffe abo bwe tugenda mu lupapula lwa USA Today mu ggwanga erya Ethiopia omwezi ogwa Novemba akabinja kaba Tigray People's Liberation Front bwe katyo kagenda mu maaso n'okubanga oba oliawo katandikawo embeera ey'obutali bumativu mu ggwanga lino paka n'olunaku olwaleero bwe batyo tebanaba kubanga bakkiriziganya kakati bagambye nti eggwanga erya Amerika gavumenti ya Amerika bwetyo egenda kubanga ekulemberamu enteekateeka oba oliawo ez'okutabaganya ennimi ez'enjawulo eziri mu ggwanga lino erya Ethiopia okulaba nti abantu bano eno balekeraawo okugenda mu maaso n'okubanga balwanagana abantu bangi nnyo abafiiridde mu mbeera eno ne mu mbeera ey'okubanga bawamba gavumenti mu mbeera eyo bavuddeyo n'obuyambi obw'enjawulo n'obuyambi obw'enjawulo bwe bawadde bannansi b'eggwanga erya Ethiopia omuli ebyokulya omuli emmere oba oliawo n'ebyokulwanyisa aweetaagisa basobole okugenda mu maaso n'okubanga batebenkeza eggwanga erya Ethiopia naye obubaka obw'enjawulo buliwo bagamba nti ate amawanga ag'Afrika gateekwa okubanga geegatta gabeere kitole gayambeko okubanga obutalotalo babuyise butalotalo obumu nga buno nga busobola okubanga bwewalika mu mawanga naddala obwo obuviirako abantu okubanga bafiirwa obulamu bwabwe waliwo embeera y'amataba yeeyongedde mu ggwanga erya Indonesia ebibuga ebyo ebya Timor Leste ne Indonesia ekibuga ekikulu kyennyini abantu nga 50 amataba gabeezeewo ne gabatwala
enkuba yatandise okubanga etonnya Flores Island singa nnya n'ebyalo nga 7 amazzi gazze ne gabisenawo ne gabagenda nabo bakyagenda maaso okunoonyerezaako bo eriyo abantu ab'enjawulo. Tugenda kufundikira n'eggole lino livudde mu ggwanga erya Kenya. Olupapula lwa Daily Nation luwandiise ku mukyala. Omukyala yavudde mu mbeera mu kukwasa ebiragiro ebya kafyu zadde ssaawa 2 waliwo omupoliisi yagenze okulabika nti abasindikiriza bino ng'ebya kafyu bya Uganda. Omukyala mu kwerwanako yagwiridde omupoliisi n'amulumako okutu kwonna n'akusuula eri. Si firimu naye okutu kwonna omupoliisi ono bategeeza nti olwaliro agenda mu ddwaliro okulongoosebwa. Tebagedde mannya ge naye ng'omukyala ono kwegamba be bana abakyala abeeyiya. Omupoliisi yamubuuza nti okyakola ki wano essaawa 2 oteekeddwa okuba nga ova mu bitundu by'Ekibera. Kibera nga bwomanyi nti geto Langata n'Ekibera awo bwe yamaze okumulako okutu n'ayabya tebazzemu kumulengerako. Okutu yakulesa awo ng'omusajja atonnya n'amugamba kwata ebitundu bye bisigadde ye n'abulawo. Naye nga mbeera ya kafyu ono yadde sergeant n'omusajja mukulu mu poliisi ng'agezaako okulabika nti akwasa ebiragiro ebya kafyu. Naye olwokubanga abantu ba mitima gyakaluba bakola batya ebintu byabakubakuba dda yamuggyeko kutu. Anyhow katumulemu katono nnyo bwe tudda tugenda kutunira ate munnaffe ezo musoboza tica awandise ki olwaliro wabajali tubeereko byatugamba tuba tukomyewo tujja kulaba ate ebiri mu mpapula z'amawulire ono bwino tumulina bulungi nnyo tujja kulaba ensonga z'awandiseeko naye katono nnyo katudde tovaawo.